Olw'ekyama ekiri mu sabbuuni anti mu buli maka mw'olaga tayinza kubulamu olw'ebintu eby'enjawulo by'akola, Omukenkufu yasalawo amutuddiremu ng'abangi bwe baasaba, ekitegeeza nti bangi bamulabamu omukisa ogw'enjawulo okukola ssente. N'omulundi guno ebirungo bye tutabula tebyawukana n'ebyo bye twalaba wiiki ewedde. Wanirizaako nnyo mu kanyomero k'Omukenkufu. Tuli mu tutambula tuli mu nteekateeka yakola sabbuuni anaaba ate nga wahabo. Wiiki ewedde twakola sabbuuni ono sayizi entono. Abantu ba woteeri bamwagala nnyo. Olwaleero tugenda kukola ate omuneneko ekitole nga kisayizi nnene era nga mu mbeera y'emu tugenda kukozesa ebirungo byebimu nga bye twakozesa ku sabbuuni omutono naye nga gw'osobola okukyusakyusa, osobola okuteekamu eddagala lyo, embutamu, simanya aloe vera nga bwe nga tubisoma tewali kye tugaana, naye kati nze ekyokulabirako kye nkuwadde kye ekinzaali nga tukozesa ekinzaali, turmeric, ate mu mbeera y'emu nga tukozesa n'ekisubi lemon grass. Nakugamba wetaaga pamukeno, pamukeno waali nnyo. Twetaaga amazzi agavudde mu vvu, amazzi agavudde mu vvu ly'ebikuta by'amatooke oba ebikuta by'amenvu kye tuyita potassium, amazzi ago ga potassium hydroxide. Era twetaaga powder w'ekinzaali, waali nnyo wano, twetaaga mungi nnyo. Era ne twetaaga ne oil w'ekisubi, oil w'ekisubi namwo bayigiriza okumukamula. Tupima lita namba ya pamukeno. Pamukeno ye buto ava mu nazi, lita namba gye tupima. Amazzi ga potassium, jjukira bwe tuba tukola sabbuuni anaaba tukozesa potassium, ate bwe tuba tukola ayoza tukozesa caustic naddala abamu, naye nabayigiriza okukola sabbuuni wevvu mujja kujja munoonye ekitabo kyaffe kino Ssente Zimera ku Miti nakibawandiikira wekiri nnyo ku Prof Bioresearch ne mu maduuka ga Restock, amatundiro g'ebitabo ago aga Restock, ne ku mutimbagano gwa Jumia oba osobola okukisangayo. Era bwe tumala okugapima half liter, jjukira opimye lita ya pamukeno, half liter y'amazzi gano, ekiddako kuteekamu birungo. Era tugenda kuteekamu ekinzaali kyaffe, powder w'ekinzaali gramu 2. N'olwekyo nga tumaze okupima ekinzaali kyaffe, ekiddako kwe kuteekamu akaloosa k'ekisubi. Naye nga osobola okuteekamu lavenda, osobola okuteekamu tea tree, byonna ebirungo ebyo tubirina ku Prof Bioresearch nga bya butonde. Ng'omaze obitikola ebyo n'oyiwa mu sabbuuni mu buto wa pamukeno. Tugenda yiwa mu buto wa pamukeno. Then oluvannyuma tutabule bulungi nnyo. Era ngenda kujjayo mikisa yange iteekemu tandika okuba mala okukola obulungi obuugi. Kati kiddako kumushepinga Prof Bioresearch nabagamba tukontola bukontozi. Kati ng'oshepinga bulungi sabbuuni woono ng'oyiwa mu katiba, kolera ddala ebitole ebiwera, kati ng'oyiwamu n'omu kiyitirivu, ng'oyiwamu katiba, bw'oba omuyiye funamu ebitole 12. Katushepinge bulungi nnyo. N'olwekyo ng'omuleka ng'asettinga bulungi nnyo, ekiro kiramba oba okumala essaawa 12 topapa. Era nga kirungo ky'otabudde ekyo muvaamu ebitole 12, ebitole 12 biramba. Ne bw'otunda ekitole emitwalo 2, emitwalo 24, oba buli lunaku oba osinga bangi abataayaya. N'olwekyo nga tugenda mu nnaku zino eza Ssekukkulu, wekwate bizinesi eno, omwana awummudde, omukyala asigala ewaka, omwaka guno lazima ogamba nti mu kugoberera akanyomero k'Omukenkufu natandikawo projekiti y'okukola sabbuuni. Tosubwa era kyekirabo kyenjagaliza munno ku lunaku luno olukulu olwa Ssekukkulu nga n'omwaka gugwako. Kimusigemu omukyalo oyo abadde atalina mulimu ng'aweddemu essuubi asobola okugenda mu maaso. N'olwekyo tosubwa wiiki ejja ate nga tuyiga okukola sabbuuni nga tukozesa ebyuma. Bagalize ennaku enkulu ennungi ezijjudde obuwanguzi n'ogenda mu maaso. Tukwatagane olwokuna olujja. Bye bye.